Ekikanga bwakibutikidde abatuuze b'e Kasese omusirikale wa poliisi bw'asomana n'okulumya abantu abalala munaana nga bali mu lumbe. Okusinziira ku batuuze ku kyalo Kagolwe babadde mu kuziika Bagenjo eyafudde olunaku olw'eggulo nga bali mu kukola embalirira omusirikale Evarasi n'abasiramu amasasi agassa omwana Masereka Isaac. Naua watu bila mpango. Namna leo nimesikia namna watu wamekufa hapa, wamepigwa risasi. Hakuna shida ambayo ilikuwa ndani. Katubamanya watu bama banje simaje katesi. Simaje kati yafune ababbi. Batafide mu nyumba ye. Yafide mu nyumba ya kamaradi. Energetic men. You would have found a different story. Yes. Somebody would have said, you see, these guys wanted to grab a gun from a policeman. That is the reason they were shot. Young children. Yes. You find there women. This is why somebody is now saying, for sure, we are sorry. But you see, this is kind of a thing that is continuing to happen. Abalo munana badusida mu ddwaliro ekirembe nga kuliko Musoki Grace Bila Wileti Betty Biryana n'abalala badusida mu ddwaliro ng'embeera yaabwe mbi. Ssentebe wa LC y'okutaano Bikoko Sebendiire yennyamidde olw'ekikolwa kino eky'omusirikale wa poliisi okusasira abasasi mu bantu. Should come down, ask these families and ensure that they are paid compensation. N'okusakata ekyaviiriddeko omusirikale okuba abantu amasasi tekinnamanyika. Police is taking the responsibility of the burial. But I know for sure that this was a negligent act. And as a lawyer, if the family approaches us, we will give them advice on how they can recover. Oyina omukazi, oyina abaana, oyina omusajja, oyina banywanyi baawe. Mikugo era kukumirwa crime preventers abasala okutula ku poliisi ne balema okuba ku kyebakola nga kikivaako obuzibu nga buno. Yo poliisi eganya okuba ku nekyeyogera ku nsonga eno. Robert Kule yakusakidde Glen ku Lwabukedde TV.